tulina amanyi rhythm tokola bwoti omutima we guyingiza omusaayi gukola bwe guti zup zup kati bwonyiga bwoti speed ta 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 kitegeeza teguyingiza musaayi oli just kola bwoti tewali kyoyamba kitegeeza olina okuguwa chance okuyingiza n'okufulumya kati ogenda kukola ota ffe mu ddwaliro tulinamu n'obuyimba oluusi bwe tukozesa naye akayimba oyinza okateeka mu mutwe gwo tulinamu akayimba akagamba nti staying alive staying alive staying alive staying alive okitegedde kati gwe akayimba okateeka munda akayimba ako kayambako omutima okuyingiza nga we guta kuyingiza nga we guta kakuwa rhythm kati kitegeeza osooka teeka mu back of your mind nti staying alive staying alive kati buli lwokakola bwotyo oyambako omutima okuyingiza omusaayi nga gusindika ku bwongo kuyingiza omusaayi kati then wano mukubala waba olinawo munno gwobalira 3 kali ka rhythm kakusigalamu staying alive staying alive omuntu muyamba okubanga muki nga mulamu kati omuntu omukulu olw'okuba nti omutima gwe guba ekisooka guba muzito nakugamba nti omutima gwo gwenkana n'ekikonde kyo kitegeeza buli wokola bwoti kino kyolaba wano ye likely size yeki y'omutima gwo Hi, welcome to another edition. Everybody kwanga koli subscribing and sharing. Hope all is well. Obudde bulabikanga wakinyika gobe, but I know nti ate waliwo omuntu abwetagisa zonna ddala muno abalimi naye ate abatali balimi bubakosa mu ngeri emu oba endala naye ate Mukama Katonda bw'aba asazeewo ffe tunaagamba tutya okusalawo kukwe okusaba kwaffe. So tumwebaza olunaku luno ate tumwebaza mwenna abaliko mwenna mbasabira bulamu basabira bugagga basabira kuganja nsaba buli kyonna kyoyayanya omutima gwo Mukama akikwe kubanga yagamba ate okweyayanako emitima gyaffe aye nensasa mwena bafiiriddwa bambi naddala ba relatives ba Hajj Kasagga kitalo nnyo ddala naye kyatwala ekyokuyiga kyamaanyi ddala olw'ensonga nti olaba nti tugenda mu majiimu tufaayo ku equipments na biki naye abantu abali mu jiimu bana kyebasobola okukola first aid nothing because fena tulabe vidiyo eyo nga mubutuufu olaba buli muntu tamanyi kyakukola bakuba bukuba essimu olaba nti senga gaye bamwanguyidde awo ku speed osanga senga kakati akyaliwo newankubadde enteekateeka za Albert twazisazaamu naye era waakiri tuwadaawadako naye gaye jaketi ekyesibye waggulu bamugye mu bujjangatto okubigitana kwawadde kungi ddala.
So ensonga lwaki nga RKB sazeewo ne ŋŋamba ate kalente ku Dr. Kasozi ffenna abasinga tumulabyeko ne ku TikTok nasookeddeyo okumulaba ng'alina engeri gy'atuyigiriza CPR that first aid etusobola okukola ng'omuntu azirise kiki osobola okukola okutandika okuba ng'otaasa obulamu. So Dr. Kasozi muzikirize mwanirize ate abe nga tugenda mu kuyiga ffenna tuyigire wamu ne oba waka ne oba mu office ne oba musawo kubanga abantu abasinga bayinza okuba bino baabirabawo katono nga tebabirina babikubukamu nnyo. So Dr. Kasozi agenda kuba tuyisaamu. Dr. nsanyusa okuba nawe ku makya. Wale kugiza n'ompa akadde. Weewaawo we bali kusiima. Nsaba obuuze ku balabi bange ba RKB. Yes, abatulaba leero amannya mpitibwa Dr. Kasozi Mark. Neddira Ngabi ndi ne mwannyinaze leero. Okitegedde? Era nga ekindeese leero okwongera okunnyonnyola ku bantu ku ngeri y'okuyamba okuzza obulamu bw'omuntu engulu. Okolera wa? Nkolera Mengo Hospital. Mengo Hospital. Then n'amalwaliro amalala abiri bagayita Prime Medicare Clinic. Yes. Sera ebisinga gye ndabira my private clients. Okay. For private consultations. Okay. Namu ekikutewaanya Yes, yes. Erimu liri Namuwongo, the main branch. Yes. Then endala eri Namasuba. Wow. Tebe Bino ku TikTok. Bimu tuba tuyitayita nga ndaba ka video ko. Nengamba nempikinga interest. Naye jjuka twasa okureaching out nga wali so tight nga tosobola kujja. Maybe Mukama yasazeewo teno ye right time eyokuba ate nga tuyambako ku bantu baffe. Ka video ka Haji wakalabye Kasagga. Video ka Haji eyabadde mu gym n'atwala ati ku bench n'agenda omulundi gumu n'agwa. Mama Ekituufu kiri nti Haji oyo yandibonye kubanga ekituufu kiri nti Katonda waaba awonya abantu omwoyo gwe teguggwa buguggo ne gukola wabula omwoyo gwe we gukka gutuula mu nze aba amanyi ebikolwa ebyo ne gubikola. Kitegeeza nze bwe nkuwonya ekituufu kiri nti si nze nkukoze eki si nze nkuwonyeza wabula Katonda omwoyo gwe guba gutudde mu nze gwe guba gukoze eki. Kitegeeza oli okukola okuba mu mbeera eyo n'afiiramu tekitegeeza nti Katonda yamuwaddeyo wabula ayinza okuba yabaddewo naye mu kutunulamu ku bali awo nga tewali alina mubiri ogwo gwasobola otuulamu ajjanjaba omuntu oyo. Oba okitegeera? Nkitegeera naye kirimu amagezi amakusike mangi. Era kirimu amagezi amakusike mangi kubanga Katonda ye akolerera mu bantu be bennyini. That is why yakwata omwana we n'amuteeka mu mubiri gw'omukyala asobola okufuka omuntu asobola okukola eby'abantu. Kitegeeza omwana oyo yazaalibwa ye kennyini ye Katonda. Kitegeeza Katonda ali muki mu ye. Kitegeeza omuntu oyo okufa tetugamba mbu Katonda bwageze ayinza okuba yabaddewo nga mu butuufu omuntu wamwagala naye ng'emibiri egiriwo tajaamu. Abasawo mwenna mumanyi Katonda oba this is you ekivudde kuka? Abasawo abasinga ffenna tumanyi Katonda kyekituufu. Ebintu maybe deep faith yeyinza okukyukamu naye nga ffenna era ne bwe tuba tusomesebwa tuba tukola ki era Katonda tumukola ki tumumanya era tuba tumukola. So what is first aid? Tutandikiraawo kakati first aid kitwalenga ebikolwa by'osobola okuwaawo mu bwangu awo ebisobola okuyamba obulamu bw'omuntu okutaasibwa. Kati fe abakolera mu malwaliro tubukozeko ne malwaliro amanene tukozeko malwaliro ga gavumenti ndabye abantu nga bangi nga baleeteddwa mu ddwaliro nga mufu n'omukebera nga mufu n'obazza abantu be bali n'obagaba bannaa tewali kyakukola essaawa zino omuntu mumuleese eki leeti ne balyoka baboyaana ne bakaaba ne bakola ki naye ng'olumu olabira ddala nga situation omuntu ono wajjidde singa waabaddewo amanyi akakodyo kamu oba bubiri omuntu oyo yandituuse muki mulamu kubanga omutima gwo ne we gwesiba omuntu ne bakwanguyira ng'eddakiika nga ttaano tezinnayitawo bwe tuba nga tukutuusiza mu ddwaliro nga gukyakuba omutima ogwo waliwo mu ddwaliro unit gye tuyita ICU ogenda eyo mu unit eyo tuba tusobola okumanejinga oba okujjanjaba bulungi nga muli mu mikono gy'abakugu n'osigala ng'oli mulamu era bangi tubalabye nze ndabikoze ku bantu nga omutima gwabwe gwesibye emirundi egiwera n'ena
ne gwesiba ne bamupika ne gudda waba wayisewo eddakiika 2 ne guddamu ne gwesiba ne bapika ne gudda then okumaliriza in the end of it namulamu nadda neewaka ogede ku mutima okwesiba nga tewana kwesiba kanaayite nti omuntu nayinza okuba omutima gugenda kwesiba bulungi nnyo ate naawe kennyini waliwo obubonero bw'osobola okulaba n'ogamba nandirabika okubanga ewaddako awo mu maaso era egenda kuba mbi so kuva mbi tusooke nze tusooke omuntu kati katusookere kwona alaba tugambe nze oba gwe olaba nze ekisooka omuntu ono omutima gwe guba gwesibye ojja kumulaba ajja kukulaga akabonero nti awulira awulira ng'ekifuba ekikutte nga kiri tight awulira nga amawuggwe nago gennyini gakoze eki gakutte kitegeeza awulira tassa ekyo kabonero kamu ate awulira n'omutima gulinga ogukoze eki kitegeeza ojja mulaba ajja kukola era nawe bonanuka gundi oyo kubanga waliwo abantu oli najja mu ddwaliro nga yeevuga naye nga pressure gyavugirako emmotoka pressure y'omubiri gwe eri mu 2 kati aba yakavayo ebigere 3 ogenda okulaba agize omulundi gumu neyeefundikira bw'ati ogamba gundi akoze eki abadde ki oba olumu n'aluma omutwe ne gumukuba omulundi gumu nolanga akantu akakusaze kakumyansa ne kakumyansa n'owulira n'ogira bw'oti ako nako kaki omutwe guluma wano sayidi ki ebiseera ebisinga wano mu maaso osinga owulira abamu ne bwakola bw'ati awulira ng'ekintu ekisika omutwe okugukuba wansi n'owulira nga ekintu kikusika omutwe kiguteeka wansi oba okiwulira muli kati gwe oba omutandika omulaba kubanga buli wakiwulira alina engeri gya reactinga n'omulaba ogenda okulaba abadde atudde agudde abadde ayimiridde ali ku ttaka oba abadde mu katale ng'akola ki n'agwa wansi obubonero okukalinga kakuna oba kakutaano n'ogamba gundi namulaba wati agudde kati awo omanyirawo waliwo ekitali kiki waliwo abalala bafuna okumyansibwa ku mutima ekyo kati ono ye kennyini omulwadde akiwulira naye era mu kukiwulira akulaga gwe akabonero alaba kubanga ebiseera ebisinga bw'awulira akamufumita oba akasala ayinza okukola bw'ati kati nze ndaba emmanya kati ye yakiwulira nti mpulira omutima gulinga ogwagala okukwata oba gulinga ogulimu eriggwa kati gwe gwalaba n'ogamba lwaki gundi akutte ku kifuba ate neyeefunya okitegedde kati gwe olede woba omaze okulaba ekyo manya waliwo ekitali kiki kituufu abamu waba katugambe abadde mulwaddewo oba abaddeko mulwadde biki alina kye tuyita agonal breathing walabeko omuntu nga shawati omukka abaka muki abaka mubake kati gwe bwolaba omuntu nga ekifuba bwe kiba kitambula omuntu nga assa tukiyita kugamba kiba spontaneous nti kikola bwe kiti nekidda nekikola bwe kiti nekidda kati ate ekyoli kiyinza oggwayo nekitasituka nomulanga akola ati newayitawo nga esekendi 2 olwo n'alyoka akola ki n'alyoka adda n'amala n'addayo kitegeeza bw'olaba omuntu wo mubadde bamulya oba mubadde mukola ki ogenda okulaba omukka abaka muki abaka mubake manya waliwo ekitali kiki waliwo ekitali kituufu omukka atandika okubaka omubake zino sayini zifaanagana n'ebirwadde birala oba just specifically mutima gwe guleeta ebyo byoyogeddeko sayinizi zino zisobola n'okuba mu birwadde ebirala naye waliwo kati gwe bw'omala oziraba obedde otandikirawo okwekengera omanyirawo waliwo ekitali kiki kituufu awo then bw'omanya nti waliwo ekitali kituufu n'ojja oyambe omuntu ono kubanga ebireeta omutima okwesiba bingi tugenda kubirabamu era kuwayo examples ebimu biki ebiyinza oleetera omutima gwo okulekeraawo okukuba kubanga omutima gwo gwesiba manya obwongo bugenda kuba tebukyafuna musaayi bugenda kufa amawuggwe tegakyafuna gagenda kufa ekibumba biki ebyo byonna ate kasika omutima gwo guba nga tegukyakuba n'omala eddakiika nnyingi obwongo ne bufa omusawo aba takyataasa kyagala vegetable oba kiba kirala obeera awo era obanga vegetable katugambe kubanga
omutima newe gwandisigaddemu akakuba naye ng'obwongo bwafudde tebukyayamba kati mba ntaasaaki eniyo commanding center aha yensonga lwaki tukugamba nti woobulaba obubonero buno yambirawo kati awo kiki ensooka okukola kasanga bulaba kati omuntu otandise okulaba obubonero obwo oba tannagwa oba agudde whatsoever jangu wakakola ki waali waba akyasooka mutandikirawo mubuuza oba omubane batumanya so omugamba gundi oba ssebo oba nnyabo omugambe kiki owulira otya okitegeera ebiseera ebisinga n'okwogera ayinza obutogera bino bibubuuza akyagudde awo nga sinamukwatako oba mutandise omukwatako osobola n'omukwatako tekiina buzibu waba agudde ogenda kujja wennyini waali waagudde kati bwagudde bw'ati ogenda kutandikira ku bintu bisatu byogenda okukebera tugambye aba tassa kitegeeza ogenda sooka owulirize oba akola ki omuka gufuluma oba nedda naye nga tonnakebera omuka oba gufuluma oba tegufuluma tulina kye tuyita head tilt chin lift omutwe gwe ogenda gukwata bwoti ogukoleko otya bwoti ekigutwongeza eno kiki ekigutwongeza eno ngenda kubibalaga wali nga tukola kapaka nti ekigutwongeza eno kugulawo muki mumiro kubanga ayinza okuba tassa naye ng'ensingo agifunyizza nga yensonga lwaki tassa kitegeeza gulawo muki omumiro nga bw'omuyita sebo okitegeera ate bw'omuyita bw'omunyeenya toyitako buyisimbu sebo lwaki omunyeenya nti bw'aba akuwulira era nga ali kubanga asobola kuba nga afeintinzeemu naye nga consciousness ekyaliwo bw'onaamunyeenya bw'oti ajja either kusitula emikono oba ajja kukwejjako bw'ati akulage nti nkuwulira wendi naye oli nga omutima gwe gwesibye nga amawugwe galekedde awo okussa tewali kyajja kukola ojja kumunyeenya asigale nga bw'ali ojja kumuyita nga takuddamu empewo omuntu w'obossa empewo woyo eba ebuguma kitegeeza bw'okola bw'oti osobola owulira sawundi ti gundi assa ekyokubiri owulira olubuguumiriza olwo kitegeera ekyokusatu otunula ku kifuba kiba kisituka twagambe kikola bwe kiti kitegeeza bw'olaba nga n'ekifuba tekisituka takuddamu nnyindo toya tassa toguwulira kitegeeza omuntu otali kukola ki kussa omutima tutegeera tutya nti gwo gwesibye omuntu alina ebifo eby'entunnunsi bingi wano waliwo entunnunsi ku mukono kiguno wano gwonna oba ogwa left oba ogwa right tugiyita radio artery wano era tukebererawo ki entunnunsi zo ze wandiise palus era abantu abagamba mbu mpulira omutima gunkuba mpulira entunnunsi bazikebererawa wano ne wano tuzikebererawo brachial artery wona wensanze waliwo ebifo ebiri specific wano aha muno wemuti wano wansi w'evviivi wano emabega wansi ku kigere wano wano ne wano kati nze bemmanyiko wano wano badde simanyiiwo ne wano waliwo kati bwe twambala empale tezinyiga mu ntunnunsi zaffe omusuwa guno guli wano munene nnyo era olukwatawo oba ogulira nga gukola ki gukuba naye omuntu omutima gwe we gwesiba omutima gugamba nti lwaki ngaba omusaayi ku magulu ng'ate mansita w'obwongo bwange oba mansita wange tannafuna so kitegeeza ki omutima gulekeraawo okugaba omusaayi era ebitundu bwe byonna ebya wansi ne gusindika omusaayi mu kifo kitya kimu mutwe omusaayi gwonna gulekeraawo okugenda eno ne gugenda wa ku mutwe kitegeeza omuntu oyo wano tokyawulirawo palus eno tezikyaliyo ku bigere tezikyaliyo omutima tegusyasindikayo omusaayi gusindika kuki ku bwongo kati ng'ojja wano olaba oluba lw'omuntu werukoma wano werukolera ango wano wojja wano werukoma emabega katini awo mabega w'eggumba eryo werikoma wansi awo katono bw'okwatawo ojja wulirawo akasuwa akakola ki akakuba nga indicator akasuwa ako tukayita carotid artery ke kasuwa akasembayo kuba omuntu ebirala byonna biba bisirise kano akasuwa ke kasembayo kitegeeza
kano kawulira nga tekaliiwo kaaba omutima tegukyakola tegeke tegukyakola kuba ke kasuwa akakola ki akasembayo kasinga akakasuwa ako newankwadde empuya tekakyakuba naye nenziruka era situuka kati awo omuntu lwafudde kubanga twagambye mu dakiika 4-5 wootabaawo kyokola omuntu oyo aba akoze eki aba agenze kitegeeza bw'okawulira nga tekaliiwo togenda kuyita wa booda togenda kuleeta wa mmotoka togenda kuleeta muntu yenna tokola ki bwetandika kuwoggana kuyita buyambi nga bw'onyiga ekiki ekifuba wadde kasirise yes nga kasirise kasiko banga tokawulira ekiddako kiba kukola ki kunyiga mutima kitegeeza tandikirawo okunyiga omutima nga w'oyita obuyambi togenda kubunoonya kubanga bw'ogenda okubunoonya ogenda kudda nga muki nga mufu mbadde nsaba tusembeyo okutuyigiriza okunyiga omutima nga tusobola okwogerawo ku biki kati ebireeta omutima ekyo tugenda kiraba nange kennyini manya ntya nti kati ndi mu buzibu era neeyamba ntya kale katusooke tugende ku biki ebireetera omutima gwo okwesiba ebintu bingi nyinza obutayimala ebiwera n'abiri n'asatu naye tusobola okukola ebisookebwako ekisooka obulumi obungi busobola okuleeta omutima gwo okwesiba tusindisa abaana obulumi obwo obumanyi kati kitegeeza obulumi obwo okyalina threshold value ebukwata singa ofuna omuntu afuna accident n'akutuka eggumba obulumi bw'ayitamu bwe busukka kyewandiise bwe kiba kikopo bwe kijjula ennyo ne kibimba ku muntu oyo omutima gwe gusobola okukola ki okwesiba kitegedde kitegeeza omuntu waaba afunye accident omuntu waaba afunye kiki asobola omutima gwe okukola ki okwesiba Dr. Kasagatwe breakfast itawo wano maama ono Dr. Kankwanjulire ayinza kankireke Barbara Kyagoto Good morning. Hi. Thank you. So this is dawa for me and chicken samosas. All right. Mamita Barbara omusangano kaku jikoni waka wasangibwa ensonyi zaayina ettaka ttono. Thank you so much Barbara. Kano ogende nako balina hibiscus moringa tea byonna babisaving in the morning noba oyagala takeaway bakola ne baba bakola delivery jikoni leeta bakikwasaganya breakfast paka dinner bwoba muwulu wano oba okimazi tujja kwongera okwogeramu nabo kituufu. Thank you. Kakati kuteremu doctor tubadde twogera nti obulumi obungi kitegeeza omuntu asobola okugwa ekigo n'akubba omutwe obanga abadde mu kinaabiro n'akubba omutwe ku ttayiro ezo ez'omu kinaabiro obulumi obungi obwo bwe bumusukkako nga ye omutima gwe gusobola okukola ki babaga nti bw'ogwa mu kinaabiro towona nti oba okuba okubye omutwe ku ttayiro ekaluba kale naawe okubbyeko muki omutwe force eyo eyingira mu bwongo kati neekusukkako kitegeeza bwekusukkako noba nga you can no longer handle omutima gwe gusobola okukola ki you let go omutima gwe gusobola okukola ki okwesiba ekyo kigira mu point eya trauma nti trauma yonna gy'oba ofunye oba accident oba ogudde mu kinaabiro oba bodaboda ekutomedde ekyo kisobola okukuleetera omutima gwo abaana bakuba emiggo ne bakukuba ababbi basobola okukuba obulumi ne butuuka your threshold value bwe kiba kikopo nga kibimbye n'ogwa eri omutima gwo ne gukola ki ne gusirika kakati mu medical tulinamu ebintu ebirala bingi tulinamu kye tuyita thrombosis tulinamu toxins kati toxins nga ki bwe njogera toxins kitwale ng'obutwa obutwa busobola oleeta omutima gukola ki nga nywedde obutwa osobola okunywa obutwa osobola okuba nga olumiddwa musota omusota gukulumye obusagwa bw'omusota busobola ogira
lisobola okuba amaddagala omuntu asobola omira overdose y'eddagala overdose eyo nekuba obutwa mu mubiri gwe ne buleetera omutima gwe okwesiba. Ate food poisoning. Food poisoning ate kyo kiralamu. Si butwa. Kuliko kigambo poison. Ate mu food poisoning awo kyo kiralamu. Naye nga buli obutwa obuleeta toxins mu mubiri gwo. Bona abantu abanga bo bakola self medication. N'agatta eddagala bingi n'eddagala tamanyi kiki. Kati toxins zisobola okujja mu mubiri olw'amaddagala ago go abusinga. Okitegeera? Kati drug abuse eyo gy'okola esobola okukuleetera omutima gwo okwekola ki. Bebo oba osanga ng'abadde yeekuba enjaga oba mu kinaabiro n'afiira eyo. Ne bamusanga ng'agudde. Yes. Kati enjaga eyo esobola okukuleetera overdose yaayo omutima gwe ne gukola ki. Nosanga oli ng'aginuusa aye bakawala kuginuusa anaagikuba mu musuwa ate n'asmokinga nga ne kiba nga kingi. Mutembosisi twogeramu ebintu nga wayawulira ku kye bayita clot. Yes. Ekintu ekyo na saga yasinga ndowooza abantu gye basinga okumanya yali bishop w'Abakatuliki Cyprian. Yakawummula Lwanga. Mujjukira nga bagamba nti yali afudde ki clot. Kati abantu nno bangi lwakuba nti oli bwe kiba tekimutuukangako oba ku muntu we tabimanya naye abantu bangi bafudde ki kati dokita kwenyini wayogedde ku clot ate nempita interest ku clot eyo. Clot eyo abasinga bagamba oyinza okuba ng'ogirina nga tuli active tetambula. But when you become active, for example, running, tabudde akaseera kawanvu ddala, olinnya ennyonyi, clot ejja. Tangazaamu katona okubeera active tekireeta clot. Actually kijjawo clot. Otyo? Akati clot ejja etya? Oli muntu alivinga obulamu bwe tuyita sedentary lifestyle. Bwe buliwo obwo? Bwe bulamu nga gwe ekintu kutuuyana. It is a miracle to you. Nze situuyana bakyewanira nawe. Nze situuyana. Tokola exercise, tokola olw'okuba ogenda mu office n'otuula omugongo ne gukuluma. Bw'ovaayo ng'okooye obukoowu olowooza ye exercise. Obukoowu ne exercise bintu biki? Byanjawulo. Nti w'okola exercise egenda kuforcinga muscle zo okubeera nga ziri active ofulumye sweat. Omubiri gufulumya obutwa through sweat. Okitegedde? Ate omubiri emisuwa gitandika okuddusa omusaayi ne gubeera active nga ne guteekwata. Kati wulira kino buli w'obeera nga tokola exercise, buli w'obeera nga gwe obulamu bwo bwa kimpowoozi ku mulimu ogendera mu mmotoka okomerawo mu mmotoka, supermarket ogendera mu mmotoka n'okomerawo mu mmotoka. Abamu ennaku zino ndabyeko ku bantu ng'oli wonyumya naye ogenda okulaba n'akasana obusana tekamwakaako. Alinnya emmotoka n'agenda akasana kawokya mu mmotoka. Ku mulimu n'atuula mu AC. N'ava mu AC n'akomawo mu mmotoka n'adda eka n'abeera mu ddiiro n'atuula. Kitegeeza n'akasana obusana takalabye, exercise talina z'akoze eki z'akoze. Kati buli w'obeera mu bulamu bwe butyo omusaayi guslowinga down gutandika ottambula empola kubanga naawe oli lazy. Kati olw'okuba guba gutambula mpola mu musaayi mulimu kye tuyita clotting factors. Katonda yazituwa ensonga lwaki osobola okwesala omusaayi ne gulekeraawo okujja after some time kitegeeza guba gwekutte. Ezo clotting factors Katonda yazituwa nga zituli mu musaayi. Kakati buli w'obeera nga gutambula mpola zo zirowooza nti oba ono ali ku ki oba ayagala nsibire wano. Nga zikwata. Kati bwe zikwata kyekireeta ke tuyita kakulooti. Kati oyo akugamba mbu bw'otambula ojja kufuna kulooti. Be bano be bagamba mbu afunye kulooti wano nti kati bw'anadduka kulooti ng'ekikola ki ng'etambula. Kati nga tonnagenda ku eyo step sooka weebuuze kiki ekyaleese kulooti eyo. Bunafu bwo bw'oba bwaleese ki kulooti. Kati kulooti eyo bw'etambula n'etuuka omutima gulina arteries ze tuyita coronary arteries oba emisuwa egigaba omusaayi kuki ku mutima. Bwe giguziba omutima ogugenda kuba tegukyafuna musaayi. Kitegeeza nagwo tugenda kuba tegukyafuna ngeri gye gukolamu, tegukyafuna byakozesa awo gwesibe. Guggalawo amaduuka. Olwa kulooti. Okitegedde? So kitegeeza exercise omuntu atakola exercise manya gwe ogenda okuba nga weeretedde obuki gwe oli candidate w'omutima gwo okuba nga kola. Kitegeeza bw'oba osobola okumala wiiki nga tokozeeko bw'oti n'olaba ku ntuuyo zo
oli candidate w'omutima okwesiba. Ajja kugamba bwendya emmere ntuyana. Njogera ku kutuyana okwa exercise. Kitegeeza bw'oba osobola omala wiiki n'okwata endala. Continue naye ng'okimanyi nti oli candidate ow'omutima gwo okwesiba. Today wali doctor wali kyatunyonnyola ebireetera omutima. Ebireeta. Kati awo ezo ze zimu ku ziti. Kati waliwo ebirala nga kye tuyita hypoglycemia. Ye sukaali wo kubanga ali wansi nnyo. Buli sukaali wo wabanga ali wansi nnyo asobola oleetera omutima gwo okwesiba. Kati kino kiri nnyo ku naddala omuntu ng'ate oli mulwadde waki wa sukaali. Kati nga sukaali wo tomujjanjabisa. Kati abeera bw'ati bw'ayambuka waggulu bwakka bwansi bwakka abeera mu 1 bw'ayambuka n'agenda ate mu 30 ebyo weebiti tali stable ogenda kukola ki? Tulina kye tuyita hypovolemia. Hypovolemia kwe kubanga omuntu ovuddemu omusaayi nga mungi omusaayi ne gureducinga kye wandiise blood volume. Kati omusaayi bwe gukendeera kitegeeza omusaayi omutima tegukyafuna musaayi gumala kigenda kuguleetera okukola ki? Okwesiba. Omuntu oyinza oyiika omusaayi ng'obadde ozaala n'ovaamu omusaayi mungi. Osobola oyiika omusaayi nga border accident oba taxi. Osobola okuyiika omusaayi waliwo abagenda mu menses. Oguba mungi. Waliwo disorders eza menses ez'abakyala ng'oli ayiika omusaayi mungi ate ng'aguyiika ennaku nnyingi n'ayiika omusaayi mungi ennaku 7 n'abeera paper white. Ebibatu bino niba nga biringa ng'obiraba ng'olupapula ng'omusaayi gumukoze eki? Gumuweddemu olwa menses. Oyo naye omutima gwe gusobola okukola ki? Okwesiba. Ebyo byonna bikola ki? Bigwawo. Kati tulina ze tuyita electrolytes mu mubiri gwaffe. Mulimu ebirungo nga magnesium, sodium, potassium, calcium. Ebirungo ebyo bwe bibanga nabyo biri wansi nga waliwo kye tuyita hypokalemia. Ye potassium wo kubanga ali wansi nnyo oba ate hyperkalemia potassium wo ng'ali waki? Waggulu nnyo naye asobola okuleetera omutima okwesiba. Kitegeeza omuntu wandibadde ogendako mu ddwaliro ne bakolako ku electrolytes zino ziri zitya. Abantu basanyalala, abantu babulina obuntu obubafumita mu mibiri naye tebamanyi lwaki babiwulira. Ninamu obusanyalaze mbigere wansi. Wulira amasanyalaze abamu atuuka ekiro nga teyeebikka magulu. Ng'atuyana nnyo. Atuyana nnyo. Abamu n'atuuka nga amagulu gabula gavaamu ebbugumu. Magulu gokka nno. Naye n'atamanya lwaki. Kuba kati kabonero kano omubiri guba gukugamba gwogera naawe. Waliwo ekitali kituufu. Genda bankebereko. Obuzibu musawo olaba butuuka mu malwaliro. Olosanga ssente kaba kangi. Nate nga sina wannuma. Njagala ngendeyo nga nina kyemugenda okozesa ssente zange. Naye ate kati obubonero buno tugirina fana Uganda y'okwekebeza. Kubanga olaba omubiri nga tegunnalwala gusooka kukulaga bubonero. Nti nga tonnalwala pressure, omutwe gukuluma, entunnunsi zikkuba, owulira ng'osanyala osobola ozimba ebigere. Kati wano omubiri guba gugezaako kwogera naawe nti yanguwa. Naye oli tagenda agenda okujja. Nga mugamba kimu nti kati weetaga na ddagala lya mpiso. Okitegeera? So ebyo byonna bisobola okukuleetera okufuna ki? Okusanyala nga mbadde ntudde wansi bwe nnyimuka ne kunsanyalala. Era nawo nalitidde yeddiwe n'okutya about kusanyalala. Kati okusanyalala ogenda kutyatya. Waliwo abantu abamu nga ye 24/7 awulira nga asanyaladde, awulira nga amasanyalaze. Waliwo bali nga atuulako ewantu n'eddakiika tewera. Kubanga katugambe weebaka ne weebakira omukono. Definitely woba oluddewo ojja wulira nga kubanga nnavuzi ziri oba ozinyize. Naye waliwo bali ng'aba yaakaguteekawo. N'asanyalala. N'eddakiika tewera. N'asitama wasaga n'okuyimuka. Nga buzibu. Nga tasobola okitegeera. Kati ebintu ng'ebyo omubiri mulimu obutwa bwe tuyita urea oba uric acid bufulumira mu musulo. Ebiseera ebisinga omubiri bwe guba gubusigazza obutwa obwo ennyingo zikuluma. Otuuka okukati bw'ogenda mu ttoyi ey'okusitama bw'oyimuka bw'oti owulira obuzibu. Okitegeera? Abamu n'ennyingo n'okuzimba zikola ki? Zizimba. Naye buno obubonero bubaawo ng'omubiri gukugamba naye oli alinda ennyingo n'eba nga kati
ekutuka bukutusi papa ngamenye enku aha wajja muki mudwaliro so nga ebyo byonna oba bwonna obutwa busigala mu mubiri yeah so oyita omutima gwokola ki asida okwesiba olwo mukwano gwange yadanyumiza ali UK yaŋambye bamukubidde essimu nga GP wamujjukiza agende for examination ngamba ya emyezi giweze onokudda tukebereko talina kimuluma naye ye is a routine nti bamujjukiza tijamukeyo nga maama nga mwesiimye tutukako dyawo nga bakukubira kasimu nakuza Rose toze kukeberako leero kati obuzibu bwe tulina mu ggwanga lyaffe bulinga bubiri ekisooka ndowooza embeera y'essente ekyo kimu ekyokubiri abantu batya agamba kati bwe ŋŋendayo ne baŋŋamba nina pressure ne bambikira kati ekyo kibaleetera okutya n'atakola ki n'atagendayo naye nga osanga kati amalwaliro agasinga okukebera ne pressure kwa bwereere kintu kitono nnyo okitegeera actually omuntu ensi ezaakulaakulana ewaka wabeerawo first aid box oba first aid kit wabeerawo ebyuma ebikola obuvaito obusooka akuma kakebera sukaali kakebera pressure biki naye kati maama we ali mu kyalo aliyo n'abazzukulu naye ewaka tewali wadde akuuma akayinza okukebera ekintu so nga ate singa obuuma buno obulina n'obuyigiriza abazzukulu akabeera ne maama lwalifuna omutwe ne gumuluma n'atuula mu ntebe balimukeberako mangu bagamba pressure eri waggulu maama tumwanguye okitegeera ebintu we bityo so ekyo kikyabulamu nze nga tumazeyo biri byonna ebireetera omutima okulwala nze kennyini Rose manya ntya nti siri bulungi ekisooka bw'oba olinayo ekirwadde kyonna manya oli risiki ku birwadde ebirwadde nga biri chronic kitegeeza bw'oba olinayo ekirwadde kya pressure oli mulwadde wa sukaali oli mulwadde wa kansa oli mulwadde wa kawuka olina ebirwadde ebyo oli mulwadde wa sikosero oli mulwadde wa athima ebyo byonna bw'oba okirina manya olina okubanga at least olinayo omusawo omukwano gwo ayinza okunyonyola obulamu bwe bulina okutambula so that wetegeera mangu because you are a candidate kati ebanga wagamba nti risky factor okitegedde obeera candidate 2 waliwo obubonero obuyinza shootinga in yes obadde tolina kirwadde oba oyinza okuba obadde waliwo abantu abalina pressure right now nga zirimbire naye nga tebamanyi nga tamanyi nti alina very possible zibeerawo naye zijja bwe zigenda kati tekiwa omanyi ekintu nga tekikuluma kizibu okulaba dokita kizibu nnyo ng'ekintu tekikuluma kizibu kati olw'okuba sayinzi zino eza pressure zimu teziruma owuliramu kamunguluze n'obulwa ku appetite entunnunsi ne zikubamukko ku makya olw'eggulo gulaawo ne zibanga ezitereera n'otuuyaniriramu oluddako n'obanga atatuuyanye okitegeera n'ofunamu obulumi munda mu lubuto oluddako ne buta okitegeera kati abamu naawoza ezo alusa abamu baazeewa nze nina alusa kirwadde kyange kakati agato katuuse DOP okyawoza alusa olowooza kirwadde kyo alusa naye nga si alusa okitegedde okitegedde nze ndabyeko abantu nga yeesiba ku alusa tugenda okumukebera sina alusa ebimutawanya birala nnyo naye ng'agamba musawo miromeprazo mize biki naye alusa tawona ate oluusi bakubeera n'emikwano gyabwe mpuliramu bwe nti funa kano genda omire kano ne kano akasenyiga kanuma miradde kisa ne gundi ebintu ebyo kati buli wobikozesa ennyo weeyonoona bweyonoonyi buki bulamu kitegedde so w'owulira ebyo owulira bintu nga ki badde oli awo oli bulungi abamu oba ne pressure ng'ebaddemu nga togimanyi olabirako abantu ng'asanyaladde kyewandiise stroke oluusi tukiyita cardiovascular accident nti guno oludda ne lusanyalala oluusi n'omumwa ne gugwira sayidi n'eriiso kino kyonna obwongo buno Katonda yabukola nga sayidi eno efuga sayidi eno sayidi eno efuga sayidi eno kitegeeza bw'osanga omuntu ng'eno ne wasanyalala obuzibu buliwa obuzibu bwe bubeera eno ate asanyalala ewa kubanga navuzi zaffe bwe ziba ziva mu mutwe waggulu
we zituuka wano zikola bwe ziti. N'ensanjaavu tebazikola bwe zityo. Kaakati kitegeeza buli woofuna obuzibu ku bwongo eno. Sayidi eno yeefa n'esanyalala. Kaakati kijja kitya? Omuntu oyinza ne pressure neekuba waliwo obusuwa obutini tubuyita capillaries. Ekakuba olw'okuba omusaayi guba guduka speed gukakuba ne kaatika. Bwe kaatika obwo omusaayi ne guyiika mu kindowoozo biwuliddeko nti gundi yayiisa omusaayi mu ki? Mu bwongo. Namukaaba. Ekyo ogenda kiwulira ku ki? Omutwe oba gwe bayita omutwe ogw'olutentezi. Omutwe gukuluma buli kaseera. Bakugamba nywa amazzi, onywedde amazzi tegukola ki? Omize panado tebikola. Omize biki? Tebikola. Omala na kumira overdose. Oli naamira panado empeke mmeka? 5. Ne gubanga ogukola ki? Kakanamu. Kati Katonda just aba akoledde mugwe agenza okulaba ogenda kwewa overdose ate genda okulwaza ekibumba. Kyakola n'agamba waayi ontanategeera nti pressure ye muluma omutwe ne gukola ki? Ne gukakkanako. Naye ng'ekizibu kikyaliwo. Kitegeeza gwafuna omutwe ogw'olutentezi ofuna kamunguluze ekifuba kikuluma ate obulumi bwa pressure butambula bukuba wano ne butambula nga budde eno ebiseera ebisinga ku mukono gwa left n'owulira obulumi ku kibegaabega wano. Lwaki budda ku left awali omutima? Ebiseera ebisinga emisuwa egigaba omusaayi okuva ku mutima n'omutima gwennyini guli ku left. Abantu abasinga emitima gyaffe giri ku ki? Mpozi oli nga azaaliddwa nga kyetwandise congenital disorders ng'omutima guliwa guli naye nga abantu abasinga ekyo kiba kirwadde. Abantu abasinga woba oli nnomo omutima gwo tugusuubira wano. So obulumi obwo bukuba mu ki? Mu kifuba. Abamu ne bagamba omutima gunkola ki? Gunnuma. Kati ekyo ky'owoza omutima gunnuma oluusi gwo nga gwo omutima guyinza oba gukyabulamuko naye emaso zino eziba zigwetoolodde wano ze ziba zivaako obuki? Obuzibu. Obulumi. So ekifuba kikuluma owulira nga omumbiriizi ezikuluma owulira ekibegaabega kikuluma kamunguluze entunnunsi zikukuba osanyalala okola obubonero buli w'obuwulira wandigenze mu ki? Ddwaliro. Kati ddwaliro ngenda mu general doctor oba particularly onakola ku mutima? A general doctor is okay. Because ojja kulaba general doctor yagenda okwaseesinga bwe kinaaba kisusse kati waliwo scan oluusi ze tukola ku mitima nga echo ECG nsobola okulaba condition nga eri beyond ng'ejja kwetaaga gwe tuyita cardiologist. Omusawo nga ye wa mutima guki? Specifically mutima gwokka kusindika eyo. Okitegeera? So ebintu ng'ebyo obadde oli mu kulya naye ogenza owulira obulumi bukufumisa omulundi gutya gumu n'otandika okukola bwoti. W'oba owulira okyawuliramu amaanyi amatonotono jjayo essimu tandika okukubirawo omuntu gw'omanyi asobola oba tandika okugamba abali okumpi nti mukole ki? Mutwale mu ddwaliro. Wano obuyiso obwo bufumita oba nabwo busobola okutiisa. Nabo bwennyini obuwulira ati muliwo condition gye tuyita angina. Ebiseera ebisinga condition eyo oba ogirina owulira obuyiso waliwo empiso baali bafumise ku mpiso owulira empiso ku mutima buwulire butu bwe butyo we bukola bwe butyo we bukufumita. Ate abasinga waliwo gye tuyita stable ne unstable. Kati w'oba olina eri stable bukufumita okoze ku exercise oba obadde otambula nnyo babiki naye waliwo abamu nga ne waabeeraawo kamufumita weyeebakako bw'ati wansi kamufumita. Eyo sayini ya mutima kulwala. Naye ng'ebimu ku biyinza okugireeta ye pressure gye twatandikidde. So obubonero buno obuwulira kamunguluze biki ebyo byonna w'obiwulira owulira obunafu oba kye tuyita chronic fatigue ng'olaba tolina nnyo ky'okoze owulira omubiri gwonna gukutuse. Abantu kitakyebikiro oba naafiirwa. Kati awo ng'owoze oba naafiirwa wandigenzeeko mu ki? Mu ddwaliro. Okitegedde? So tolinda moment eri w'onaagwira ekigwo nga bw'onaagwa ekigwo abakuli okumpi bayinza okuba tebamanyi kikyakkola ki? Nga tebamanyi kikyakkola kati batandika okwebuuza tukoze tutya okujja mu bujjangatto byetaaga mpewo eri awo nti eneekuzza. Nkugambye olaba omutima gwe gwesiba n'omutima gwennyini tegugaba musaayi ku bigere. Twagamba na omusajja wamwambulemu jaketi ng'omutwe gukyali musibe bwe mu kijaketi. Kati
already empewo waliwo ekigikutte teri open bulungi kyokka n'omutima already gwesibye naye teri asobola kumanya teri akutteko wano awulire entunnunsi weeziri oba nedda kati eddakiika buli we zigenda bwe zityo obudde buba bukoze eki buba bugenze kati dokita tugenda wali wensinga okwesunga okutulagamukko ew'okutulaga ekyokukola kakati ngenda kubalaga okuviirira ku kyosooka okukola ne kiki kyokola singa omutima gw'omuntu oyo guba gukoze eki gukomyewo nga gukomyewo omutima we gukomawo era okiraba one entunnunsi ya wano ekomawo yesooka ekyokubiri abamu atandika okussa era nga omulaba nti kati ekifuba kitandise okukola ki okussa ekira wali yabadde tassa amaaso ayinza okuba tannabagaggula naye ati liisa olaba nti ekifuba kikola ki kissa bw'okwatako wano entunnunsi zikola ki abamu oluusi ayinza n'okunyenyanyenya ku bugalo n'olaba nti oba bw'omusuna bw'oti ogenda okulaba anyeenya akuwulira kati ekyo kyekiraga nti omuntu akoze eki akomyewo wabaawo position gy'omuteekamu esobole okukiipinga nga assa buki bulungi oba kusigala nga assa kitegedde so ebyo byonna tugenda kuba tubikola ki tubiraba atufulire wano omwana mulage yagenda okuba omulwadde waffe tuwambire eddala ono naye n'omusobola sirina buzibu yenna aliwo twagalayo omuntu gwe tusobola okukolera kwano CPR demonstrate watukwatira eddala gwe supervisor tetugenda kumunyiganya it's just going to be a demonstration nzimba nayo nzijukidde ddala mu supervisor yennyini kati ndowooza tuyasooka tugyewo kowa kano tugenda kajjawo kabuleeti teekewo kano kaddaawati nga bwajja naye okawulidde otya si kabi ate naye kukasumbuusa kitwana oddamu okulya awaala kasumbuusa ko ngenda kulya ne buli kimu ngenda kuba tulaga wano just CPR ako kubanga nakirabye ng'abakyala twetaaga tukayiga awaka ekituufu kiri nti ebintu bino ebya first aid byandibadde bisomesebwa mu buli ssomero okuva ku primary ne secondary batuyigiza kusala kkubo naye omwana okusoma Vasco da Gama Swiss Alps eziri ewa n'osoma Vania Kalipa n'osoma ku gundi ku ono yali owe Germany ani Hitler kituufu byonna bisome naye ebitaasa obulamu byandibadde era kati curriculum eno empya gye mpulira nti abaana babayigiriza ebintu biki first aid yandibadde part of the new curriculum nga bagamba omwana nti singa munna aba azannya akapiira ne bamukuba endobo n'akutuka omuyamba otya kubanga bw'otamuyamba twagambye ekimu kubireeta omutima okwesiba bulumi kitegeeza bw'otamuyamba n'asigala mu bulumi obungi omutima gwe guyinza okwesiba asobola okufa okimanyi nti musawo batugala nti kasita omuntu agwa wansi tepapa musikawo mujjawo sooka omanye obulumi we buli olyoka omukwateko naye wano omwana wo bwagwa osooka n'olinda okabaka bubasi tulabye abaana abajja omwana abadde agira ne yeeyira supu w'obuugi abadde bafumba bijanjaalo oli n'asitula omwana n'amudusa mu ddwaliro naye ng'obadde okimanyi nti ate omwana oyo ow'omwaka ogumu oba ki oba emyaka 2 okimanyi kyandibadde beta ng'amaze okuyibwa obuugi oba caayi oba amazzi agookya n'omugyamu engoye n'omuteeka mu baketi n'ogiteekamu amazzi n'ositula baketi n'otwala mu ddwaliro omwana ali mu baketi ng'ekyennyanja mulimu ennyini kubanga ebbugumu eriva ku bwokya obwo lyerigenda okumuleetera obulumi obungi lyerigenda omuleetera okufa kati amazzi gano nga saamu nga gakoma wano oba yenna muteekamu kisinzira ekitundu ky'abayide naye wamuteekamu yenna waba ayise lubuto bwati wamuteekamu kasika kino ekyawaggulu kisigala nga kiri waggulu nga ssa kino si kumubbikamu yenna ate tamanyi kuwuga kasa supervisor wo waali ne tukutwalamu ebibumba bwe tunaamugyamu ebibumba supervisor anaawoza wakidini ebyenta byasa supervisor anaawoza osobola gwa bwotyo nga wewombesa kati deda kati soko otunula eri just beera bwotyo bwotyo kakati kyetusookerako tugambye omuntu ono katugamba abadde muli ku restaurant abadde alya emmere n'awanukayo omulundi gumu ku katebe n'akola ki n'agwa
totandika kuzunga kundeeta buyambi tonoonya wa boda na wa mmotoka omuntu oyo agenda kufaako ogenda mutuusa mu ddwaliro omusawo nkugambe oleese muki mufu kitegeeza omulabi agudde abadde mukozi wo atwala emmere ew'ogundi n'aterentuka omulundi gutya gumu n'agwa oba gwe kirayanti n'ogwa kati kirayanti wo bwagwa ekigwo bwe bbu oba agudde atunudde wansi oba agudde atunudde wasifuddeeyo naye kyetusookebwako waliwo kye tuyita iyo safety first kitegeeza agudde mu kifo ki oli safe gwe nga gwe osobola okwaprochinga kubanga yinza okuba nga waagudde wayaza amasannyalaze bw'ona apapa naawe gagenda kukuba kitegeeza tunula waagudde wali safe, can you approach? If you can approach then tuukawo kati bw'otuukawo ekisooka ky'ogenda okukola kwe kumukyusa atunule waggulu bw'aba ayinamu ettaayi ebadde ekutte sumulula ebikutte byolaba nga omanye ennaku zino bambala obupato abadde kapuluneeke ayambadde biki ebyo byayambadde ebyo nga bikwata soko oba oyuza oba okola ki bino bya bulamu naye oba okiyuza kikole ki kiyuze obite omukyuse bwoti ku mugongo gwe okitegeera lwaki omuteeka ku mugongo nti essaawa zino tugenda kukebera oba omutima gwe gusiba kiki oba kiki tujja kwetaaga okunyiga ekifuba that is one tujja kwetaaga okugula empewo ye oba enzisaaye that is two ate twetaaga ewantu nga wagumu kitegedde kitegeeza tomuwanika ku mmeeza teeka ku ttaka ttaka weki wennyini kuba wagumu ate otuukawo okitegedde so ogenda muteeka wansi bwoti otandikirewo okumuyita bw'oba omumanyi amanyi yita erinnya lye bw'oba tomumanyi muyite ogenda mwali ssebo ate kitegeeza ngenda tuukawo nkole ntya ssebo 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 nyenyesa maki maanyi ssebo n'amaanyi bw'omuyita ojja okebere wano nakugambye emabega wano oba kalayini k'okutukono okalaba wano waliwo omusuwa gwe tuyita carotid artery gwe musuwa ogusembayo okuba nga omuntu mulamu ogwo we guzikira omutima gwe guba tegukola ki tegukuba kitegeeza kwatako wano bw'owulira nga tewakuba towulira kintu kikkoona kuno eyo sayini esooka okulaga nti omutima gwe guyinza okuba koze ki gusirise olabe obassa mukugambe mukukebera omuntu obassa ekisooka osooka kuggula nsingo ogenda mukola bwoti olabe nti tewali kimufumiseemu tewali kiki naye ogenda otunula ku kifuba tekisituka omuyise takuddamu omunyenyeza takuddamu owuliriza bwoti ogenda okuwulira tawulira muka gwakola ki gwassa oba bwonna obubonero buba bumaze okukulaga nti omutima gwe ate n'amawuggwe kati bw'ona agenda okunoonya owa booda amuyambe mumutwale mu ddwaliro oyo temumusanze kitegeeza olumala okukiraba ekyo jangu ku ggumba lino erya wakati tuliyita sternum lyerina eggumba lino erya wakati lino erikaluba kwata ekibatu kyo eky'omukono gwo ogw'amaanyi kino okiraba kino kituuze kuki ku ggumba eryo kiino kyennyini ekibatu kyekikuulawo okitegeera so kitegeeza ogenda kujja wano booti mu maaso ge oteekewo ekibatu ku ggumba okwate guno omukono ogutalina maanyi gujje gwambale wano otandike okumunyiga ki ekifuba bwe tuba tunyiga ekifuba tonyigisa mikono gyo booti ogenda kukoowa mangu ng'ate omutima tegunnazuukuka kati kyokola ojja n'oteekako bwoti n'okola bwoti n'omwebakira you go over okola bwoti kati kitegeeza ogenda muteekako obuzito bw'ekifuba kyo yes kati kitegeeza bwenkola bwenti making sure muno temweweta tokola bwoti kino kifuule straight ogireko bera nga amugwako obuge okitegedde kati omuntu omukulu kati ng'ono omugwako wano emirundi ameka 3 bw'omala omugwako emirundi 3 ogenda mufuwa omukka mu kamwa kubanga jjukira n'okussa takola ki tassa ogenda mufuwa omukka mu kamwa emirundi 2 kati ogenda kukola otya omuntu aba muzaddewo biki enfuuwamu gw'osalawo
bw'oba tomumanyi osobola okufunayo akatambaala osobola okufunayo akagoye ak'oluwewere n'okamuteeka ku mimwa n'omwasamya n'omufuuwamu omukka naye bw'oba otaddewo akagoye ak'oluwewere oba olina okupikisaamu n'amaanyi okusobola okufightinga that resistance. Akagoye kano kanyambako obutamwa infection nange butampa. Nti tomanyi ibadde bimuluma abadde kirayanti wo just tomanyi nnyo oteekawo akantu ako n'olyoka ofuuwa muki n'ofuuwamu omukka emirundi emeka? 2. Kati buli womala ofuuwamu emirundi 2 ng'oddayo ng'onyiga emirundi emeka? 3. Bwe muba 2 wabaawo asobola okuyambako wano aba nga yamufuuwamu bwe n'osigala ng'okola ki? 1, 2. Kati oluusi ffe muba mu ddwaliro tulina amanyi rhythm tokola bwoti omutima bwe guyingiza omusaayi gukola bwe guti zup. Kati bw'onyiga bwoti speed ta kitegeeza teguyingiza musaayi oli just kola bwoti tewali kyoyamba kitegeeza olina okuguwa chance okuyingiza n'okufulumya. Kati ogenda kukola ota ffe mu ddwaliro tulinamu n'obuyimba oluusi bwe tukozesa naye akayimba oyinza okateeka mu mutwe gwo tulinamu akayimba akagamba nti staying alive staying alive staying alive okitegedde. Kati gwe akayimba okateeka munda akayimba ako kayambako omutima okuyingiza nga we guta kuyingiza nga we guta kakuwa rhythm. Kati kitegeeza osooka teeka mu back of your mind nti staying alive staying alive. Kati buli lwokakola bw'otyo oyambako omutima okuyingiza omusaayi nga gusindika ku bwongo kuyingiza omusaayi. Kati then wano mukubala waba olinawo munno gw'obalira 3 kali ka rhythm kakusigalamu staying alive staying alive omuntu muyamba okubanga muki nga mulamu. Kati omuntu omukulu olw'okuba nti omutima gwe guba ekisooka guba muzito nakugamba nti omutima gwo gwenkana n'ekikonde kyo kitegeeza buli wokola bwoti kino kyolaba wano ye likely size yeki y'omutima gwo. Kati olw'okuba omutima guno guba munene guba gupika omusaayi mungi kitegeeza weetaaga oppika emirundi miki egiwerako. Bw'aba omwana katugaye emyaka 8, 9, 10 oyo tupika emirundi 15. Ate omwana bw'obanga gwamuliko muntu mukulu kati nganze size yange naawe ndaba amaanyi olinamu tonyigisa mikono 2. Kati ku mwana okwata omukono gwo ogw'amaanyi n'omuteeka ekibatu kyo bw'oti wano jjukira wano wali omutima gwe wano wali eggumba lye n'okola bw'oti otegedde ku mwana tunyigisa omukono gutya kubanga bw'ona akola bw'oti ekirala bwe tuba tunyiga abantu abakulu tofa ku mbiriizi bw'okola bw'oti abamu olw'okuba ayinza oba muntu mukulu ojja wuli obukola kati bw'owulira obwo obukuba tolekeraawo kasiko osigala wano nga towulira ntunnunsi tobifaako oba zimenyeka tunaabiraba edda. Bw'oba onyiga wano bw'oti ebiseera ebisinga kuno ku sitanamu embiriizi bwe zigattira ku ggumba lino erya wakati we watera okukola obwo n'obuwulira nga bulinga obugira bwe buti naye bw'obuwulira oli ajja buwulira agambe amumenye tolekeraawo bw'oba obuwulidde gwe sigala ng'okola ki sigala ng'onyiga kati ebyo era kati waba tuse mu ddwaliro tumuwa bu pain killer tukola ki keya yonna eddako awo tuba tugimanyi. Omuntu akupampinga obunene bwe bw'alina obuzito bwe tebulina damage bukukolako bwe bapika tewali kye bukukolako. Kati ate nze manze nfunye ataaka nsobola ng'okweyamba. What do I do? Kizibu kubanga jjukira twagambye tukuyita n'okuyita toddamu kitegeeza omusaayi ogwandipise omusaayi okuleeta omutima ogwandipise omusaayi okujjamu n'okuleeta amaanyi weenyige teguliiwo oli munafu kitegeeza togenda kola ki kweyamba bw'atandika okuddengula okussa wano kati tutegeera tutya nti azza engulu kubanga togenda kumufiirako ate muki bufiizi otegeera otya nti azza engulu 1 nakugamba buli woonyiga bw'oti 3 n'opikamu 2 n'onyiga 3 n'opikamu 2 ezo si sayiko 2 ng'ojja owulirizaako wano oba entunnunsi ekoze eki ekomyewo bw'eba tennadda sigala ng'okola ki ng'opika towuliriza ntunnunsi nga bw'opika bw'owuliriza nga bw'opika ogenda wulira kino ky'opika kubanga buli w'oba onyiga wano bw'oti
gwe oli okusindika omusaayi kuki ku bwongo. Kitegeeza sooka olekere wuliriza. Bw'owulira nga teriiwo ddamu. Bw'owulira nga ezze ekyokunyiga kikole ki kirekeraawo. Kitegeeza omutima gukoze eki gukomyewo. Kakati ekiddako okussako kuli kutya. Kakati ko okussa omuntu ono still agenda kuba yeetaaga oxygen awera. Kitegeeza omutima ne guba gukomyewo entunnunsi ne zijja n'atandika okuba nga assaamu empola mpola. Ogenda sigala ng'omussiza. Ogenda sigala ng'omukka oguwa. Nga kyamufuwamu. Naye kati wano jjukira obedda tunyiga 3 ne tufuwa 2. Naye kati wano ogenda kureducinga mu kwajo kati tetukyakola ki? Tetukyapika. Kitegeeza osobola omuwa nga 15 breaths mu minute. Kitegedde? Noba nga opikamuko mpola mpola omupikamuko. Kitegedde? Kati bino byonna ogenda obikola. Kitegeeza n'eyakuyambye okunoonya wa booda okuleeta emmotoka biki akuyambye n'akola ki? N'atuuka. Awo mujja tuusa omulwadde wammwe nga nange gwe musanze ku emergency nina wentandikira. Ebiseera ebisinga olw'okuba nti weetaaga okipinga ng'omonitoring oba entunnunsi zikyaliwo naki osobola omutwala bw'ati nga bw'ali flat. Kitegeeza mba mufunye ka special osobola omukola ki okumuyingizaamu. Kati recovery position tugikozesa ddi? Singa ndaba nga mulwadde wange ate akomyewo bulungi alinga ayogera n'okwogera bwe mugamba nti gundi wangi. Kitegera because first sign eraga nti ossa kwogera. Ensonga lwaki we bafuna accident kati yabe bus nefuna accident nga waliwo abantu bangi abafunye obuvune akuyise nti jangu onnyambe muleke oyo mulamu kubanga tugambye first sign eraga nti ossa kwogera. Kitegeeza woŋŋambira nti jangu onnyambe gwe ndi wakulekawo. Kati ate oli asirikidde eri mu byuma oyo w'okuyamba. Okitegedde kubanga bw'obeera mu mbeera embi tosobola na kwogera tosobola kwenyeenya. Kitegeeza oli asirikidde mu byuma wansi gwe nnina osookerako nga sinnajja kuwona ŋŋamba jangu onzijeyo. Obulumi anti bugira mutwala naye mu hatata. Anti wulira ono bw'abeera ng'alina ability okwogera. Kitegeeza obulumi bw'awulira akyabuholdinze. Naye ate oli ye yatuuse dda threshold value. Okitegedde? Abaana bamusange bamukwata mu nsawo ekyokumuyamba. Kakati omwende olaba nga atayise okusa ayogera bw'omuyita addamu ogenda muteekamu kye tuyita recovery position. Eno ye position egenda okuyambako omulwaddewo okusigala nga ssa. Nakugambye wali mu kutooka nti twakoze bwe tuti. By the way nina ku ndala wano nga tuggula omubiri waliwo kye tuyita kino tukiyita head tilt chin lift. Waliwo kye tuyita jaw thrust. Jaw thrust tugikozesa singa omuntu ono abadde afunye akabenje naye ng'osuubira wayinza okubaawo obuzibu ku spinal cord wano. Kati w'oba osuubira nti maybe amagumba ga wano gamenyese oba okusinziira ku ngwa gy'agudde ng'ava ku ppiki gwe nga abaddewo olaba nti eggumba lino liyinza okuba likoze eki limenyese. Wano ojja n'omukola bw'oti. Okiraba kino okwata oluba engalo zino ojja oziteeka ku luba bw'oti wano ne wano wansi waalwo. Kati then zino ne zijja wansi wano. Kati bw'omala omupositioninga bw'oti oluba olufunye bulungi. Eno osobola ogiteeka wano oba oyina munne osobola oziteeka eno naye bw'omala ozipositioninga bw'oti ogenda kumusitula busituzi buki awo ng'oggula eki omumiro gwe naye ng'osuubira wano wayinza okubaawo injury kubanga bw'onaggula obubi nga wano waliwo injury ogenda kunyiga nerve ezisindika sensation wansi. Kitegeeza omuntu ono ne wanaaba awonye either okuva wano paka eri oba okuva wano paka eri ajja kuba takyawulira. Ajja kuwona naye ng'asigazza mutwe. Beba abantu b'osanga nga baamuteeka mu kawiru kyeya nga ne w'omusitula omukono gikola bwe giti. Kiba kyava wano kubanga nerves bwe ziva mu mutwe ziyita awo ne zikkirira. Kitegeeza we wamenyeka ate nange ne nnyongera okukosaawo sensation ye yonna eya wansi ngikoze eki ngisse agenda sigala nga mutwe gwe mulamu naye nga bw'omugamba situla omukono tabiwulira tasobola. Kati we tukolera kye tuyita jaw
thrust nti nkwata muno bwe nti nensitula oluba ogamba nsitula skull asobola okubbanga nga jukira wali nakoze bwe nti kitegeeza omutwe ngunyigiriza ku ki ku bulago kati waneeno ngusitula mu bbanga nendyoka nkyusa jukira abadde bw'ati kitegeeza ngenda teekamu muno bwe nti ngusitulemu bwe nti male nkole bwe nti ono mwana abadde munungi okirabye nsitulamu nenkola bwe nti okusobola okuggula ki empewo ate awo ekyo mba nkikoze nga nenavuzize sizikosezza kitegeeza omuntu ono wanaaba awonye ajja kusigala ng'eri wansi asobola okukozesaayo sawa tuwe recovery position tovaawo mulwadde we kati recovery position nakugamba ye position mw'osobola okuteeka omuntu wo abeere nga assa bulungi oba mw'osobola okumuleka singa abatandise okwogera omuyita nagamba wangi position mw'osobola omumuteeka katugambe mubadde mweka bameka babiri kitegeeza gwe gwayamba ate gwe olina okuleeta n'emmotoka ogenda muteeka mu position eno 1 eyambako okusigala omumiro nga gukola ki guyingiza empewo afune oxygen 2 eyambako okuavoidinga ebintu nga aspiration kyamalusu gano galeme kugenda mu kifo kikyamu ogenda mukola otya ogenda musooka omwesembereze kati wano ogenda musembeze eno olwokuba nti omuteeka mutonomu kati yono omuntu ogwobadde naki naye ogenda sooka okwate azze engulu omukono guno oguteeke wano straight ogulabye step 1 ogutaddewa straight wali okwate guno ogubikkule bwoti oguteeke ku ttama lya wano awali omusuwa gwaffe guli guliwa ku ttama bw'omala oguteeka ku ttama okwate okugulu kuno okuli ku sayidi yo okufunye bwoti okulaba bwe nkufunyiza ne wano ntaddeyo bwe nti then omuyirungule adde eri awo ogenda namusindika ne waba muntu munene olunaamusindikamu bwoti agenda ggwayo buki agenda ggwayo bugwi kati bw'omala omusuulayo bwoti ogenda tandika omutereeza okugulu kuno tukuteeka ku 90 degrees wano walina okuba nga wali ki 90 nga wali straight then kuno nekusigala nga kola ki nga kwebase wansi okitegeera then wano oddemu kali akabikkula omutwe waggulu okaddemu bwoti then nga lino omukono guli wano wansi okakole bwoti kati buli womukola bwoti endusu ezandizze zigenda kuyitira wano then agenda kuba asigala assa buki bulungi awo dukolete emmotoka kati wano genda olete board genda olete emmotoka genda olete biki ebigenda okumuyamba naye nga bwoti bw'omulese naye nga jukira omutima gwe maze ogujjira ogupampiira omutima osose guzukusa kubanga nga nsobola omutuusa muki nakugambye buli woopakuko obupakusi n'ogenda onoonye emmotoka ogenda kuntuusiza mulambo nkuzza ebbali nkugambe munnange bizze bubi naye omuntu wolese muki mufu baze mbalabyeko ogenda okimugamba bwoti ne baboyaana naawe n'owulira muli nga kikuluma n'ogamba kale singa awaawo nga yakagwawo singa waliwo abadde ayamba so eyo position etuyita recovery position awo omulwaddewo oba osobola okumukola ki okumutuusa mu ddwaliro weewaawo so Dr. Ngatumbawumba musenga kwetaaze for example the schools are you available mutasobola okukozesa mu masomero nga okuyambako with this yes I'm available era ne ku TikTok yange gye nkozesa ya Dr. Kasozi my number is there asobola okuba nga agifuna zino program ziri fit for everyone okitegedde and first aid eri mu bintu bingi abamutima ogwesibye aba accident ayokyebwa obuugi akubiddwa amasannyalaze ayokyezibwa amazzi twogere ku ebyo ziriwa mu maka ezino omwana yeesaze omwana ab'omu byalo omwana walampa ffene n'avayo n'agwa
ekisambi nekikola so namba y'essimu eri kikale nkalesewo enamba y'essimu ya Airtel gye nkozesa nnyo right now eri 0704 37 88 45 giddemu mpola 0704 yeah 37 88 45 wakati abaana baffe bagenda kudda bwawaka abaana baffe tubayambe batya okuyiga nti maama sinema nfunye obuzibu omwana nga nnyamba ate naddala nga ggwe famire yo toli nayo ate ggwe kimibyo bikakatako maama wo taata wo babeera n'abaana bo babeera n'abazzukulu babeera naki abo bennyini waka awo baba balina okuma nga bamanyi ebintu bino engeri gye basobola okuta kubanga omwana ayinza okuba abadde agira ati n'akoona mu seppiki y'enva abo tugenda okudda next time tugenda kwogera ku ezo naddala first aid ku baana abayidde bantu bayidde oba oli amazzi oba buugi treatments ez'enjawulo tugenda kuba tuzitunulya next time omwana amize obutwa amize ekinusu akoze eki akolola achokinga by the way choking esobola okulekezaawo omuntu okussa ate bw'oba tossa amawugo we geesiba omutima gwo nagwo gusobola okweggala. Doctor, thank you so much for your time. You're welcome. Tukulinze next time nodinga otubangule kubanga wano ku RKB tuweereza abantu. Wow. Thank you so much for your time. Kale. Amina. Kati DOP wote wetubadde olunaku olwayo kasooke tutulesumbusa zo zituwulire wano ku Jikoni. Until next time. Ciao.